nti batuyita bakachere but we are proud kachere. We are proud. Soko kaddemu ako babayita bakachere. Batuyita bakachere but we are proud kachere ate tuli kachere akaba smart. Kikopo kicho yagala like choyagala la Arsenal ngetwa. Champions League tuntwa this season. Hey. Yeah. Ani yakugonfirm means. No, there is no. What else do you need? Choga PSG sobola kujja Arsenal. Tetsobola. PSG America fi. And the recent matches twambukuba PSG. But wakuba PSG oli. Twali tukubya Man City goal 2-1. Obudde ne bugwayo. Obudde bwagwayo actually ne dakika ze bayongeddemu. Neziyita namne ne batulaga nsebo bateebye goal nga ne dakika zaweddemu de ekiteezo kyannuma. N'empira kangu osinga girabirawo. Empira nsinga girabira waka. Lwakuba waka tetulina TV ffe. Naye ng'ogirabira ku ssimu biki? Ngirabira ku ssimu. Eddala kuba emipiira egimu gibeera gya kiro kati ng'omupiira gw'essaawa 4 ogusuubira okugwa ku ssaawa 6. Obalabalamu otambula otuuke waka ate ndi mwana wa buwala. Yeah. Kati empiira egisinga ngirabira ku ssimu. Lwakuba nti ku ssimu bisumbuwamu. App ze tukozesa ziba slow. Network. Si network. Ebeera slow eddakiika kale emabega bano baba bakubye eddenduulu nga gwe tonakuba. Okuba luvannyuma. Okuba eddakiika 2 emabega bano basanyuse dda. Eddakiika nga zizo just a challenge gye nfunamu. Abaseno kati batambuza mbaliga tekyali abakoonako. Abaseno batambuza mbaliga abakyala batambula bwe babigula. Abakyala batambula bwe basoomoza atambula atunulako emabega bw'ati. Abaami batambuza embuto bazigize bati. Batambuza mbaliga tubaniriza ku Brown Skin Events YouTube channel. Amanya gange nze Ashimwe Museke aka Kampala's Brown Daddy. Of course twongera okweyanza abantu baffe mwenna abatulaba abasubscribinga abasharinga namwe abakomentinga feedback atugiraba ate nyongera nnyo okwebaza bannange bakwano bange ennyo bensinga okwagala yadde producer batera omunyiiza bakadama bange baagala nnyo mwebale kunjagala. Lunaku olwaleero nga bwe nabagamba nti tunoonya ebinyuma mu fields ez'enjawulo entertainment, sports, what and what. Naye olunaku olwaleero sinziddeko mu sector ya sports era nga ndino mwana muwala omuwagizi lukulwe. Lukulwe kunjiga lukwe kitegeeza ow'ennyo Rachel Lucky. Olunaku olwaleero gwe ndi naye tukwaniriza Lucky. How are you? I'm okay, how are you? You're good? Yeah, I'm so good. Bitambula bitya? Si bibi utwaliza wamu. Arsenal ekuyisa etya ekuwuuba etya? Arsenal tempu empisa bulungi. Ekuba? Ekuba esabula. Asooka obuze ku batulaba era oba oyanjulira. Abatulaba amanya gange ngenda bawagalya ssente. Nze Lucky Rachel Ofi ku TikTok. Nga ndi muwagizi wa Arsenal. Abamanyi bamanyi n'abatamanyi mujja kumanya. Balina okumanya of course. Basaba nga bawagizi bandiba. Lucky tutandikira awo wennyini. Ki ekikufuula okuba omuwagizi wa Arsenal at first? Ekinfuula okuba omuwagizi wa Arsenal as in batta kuba kyentegeeza nti ttiimu zibaawo nnyingi but why Arsenal? Nze Arsenal ensonga oba sijja gamba nti njiwagira lwa kino na kino naye sitandise jjo giwagira ate sitandise kati obujoozi gwe nyambala si gwe gunfuula okuba nti mpagira Arsenal ndi ku mutima ekuli ku mutima so be history oba nga mbate nina history as to why I support Arsenal. Okay. Kaakati awo wennyini ekintu kino ekyokwagala omupiira n'oga nti kati mpira ati ngutegerera ntuusa n'okuselektinga kiraabu eno kitandika kitya? Kyatandika nali muto nali nkyali ku ssomero nga omanya abawala tetubeera nnyo mu bya sports biki naye at school nali nenjigiramuko mu sports naye nga olaba nti nali munafunafu nga sibisobola so I used to support
naye ebya ttiimu bino okutandika ogamba nti kanondewo eno ttiimu era nalinga ku ssomero, but there is a sister of mine who used to come and visit me at school. Kati nga buli lwajja nga ndeetera jjaze naye nga sina kyemmanyi nga Arsenal ngiwulira nti gyeri ttiimu. By then nali mu primary. Nga Arsenal ngiwulira nti gyeri ne ttiimu endala. Naye kati nga ndeetera jjaze eya Arsenal. Like on visitation, ku birabo, my birthday nga mpa jjaze. Nga nze simanyi nti ne jjaze gy'aba mpadde nti ya Arsenal. Nze kati mba ntambula compound at school ng'omuntu agamba Arsenal, Arsenal baba babimanyi like boys. Nze nga simanyi lwambito wa Arsenal. Actually ne jjaze gye yampanga teyaliiko this word Arsenal, just yaliko kali ka logo kafa akalala. Kati nga siraba Arsenal wagye kiva. Naye kati nentandikirawo mpolampola nga bampita owa Arsenal nenkikkiriza mbeera owa Arsenal kuba jjaze nali njambala. So that's where I started. Naye nga simanyi ki, just nenkikkiriza mbeera owa Arsenal. Then after nga simanyi Arsenal nabyo gikwatako actually. Kati mu mbeera eyo by then gwalinga mwaka ki? It was like 2016. 2016. Yeah, wali mu secondary? Yeah? No. Yeah, it was primary. Kati nga wakyala akwetera bujjaze obwo? Yeah. Sijjukira bulungi mu mwaka ogwo sijja confirminga naye just I remember it was my primary. Yeah. Kati otandika otya okutandika ogigoberera yo nga yo atuvudde ku bino ebyoga nti najagala nti baali bampajjazi so otandika oga nti kale let me be serious on it? Yeah. Actually when natandikira ojagala yo nga yo nasalawo neeweeyo ndabe ng'emipiira egyo kuba when I came back home nga nze for holidays kati nga sister Arsenal weekuba ffe nga tetumanyi oba yazanyi n'okuzanya nga weekuba nga abagulira byonna bye mwagala gagamba yagala soda tumya. Sister we yali wa Arsenal? Yeah, yali wa Arsenal naye ng'era just nti ye alaba mupiira gumu gwa Arsenal teyali so deep nga amanyi ye awagira Arsenal ng'era Arsenal olwali kubya celebrating. Then ekyo kyansikiriza obeera nga ndaba emipiira gya Arsenal nga sinnakkiriza nti ngiwagira bya ddala ku ssomero nakkiriza nti ndi wa Arsenal kale mbeere Arsenal girl naate nga sigamba nti ngiwagira. Then I started watching nendaba nga emipiira gyayo ngamba njagala ngulabe manyi oba leero tulinayo soda. So I started watching. We nalabanga ttiimu n'empulira nga ate njagadde mu kugiraba. That's where I started. Kati nga ekyasinga gikwagaza nti esamba bumi bayali ekuba ebiti? Nze ngesamba bulungi nga nze mpulira kale nalaba nga omupiira kuba naye sibitegera nze n'ebyomupiira nga sibimanyi. Naye bwe natandika olaba ogwo omupiira nga nze ndaba ennyumira nga ndaba basamba bulungi ate nga n'emipiira gyonna gye mba ndabe nga tusamba nga tuwangula. Nga kyekyasinga okunsikiriza. Kati by then musambi ki gwe wasooka okukwatamu? Omusambi gwe nasooka okukwata abasambi actually nakwata bangi. Sooka obambuulire. Yasooka ddala ogamba n'omukulaamiinze nga nomulaba nti ekifaananyi kye nga mbadde mpita ku billboard ntegeerawo nti yegundi. Actually nasooka kunoonyereza nga sinabatandika kugamba nti no oba supporting Arsenal. Nesooka nenoonyereza ebyemabega some of the history byonna nendyoka nsalawo lumu. Then kitegeeza wasooka wakola ne ku research? Yeah, nakola research omu omutonotono. Yeah. Nendyoka nsalawo lumu. Then omusambize gwe nawulira ku mutima nga mwagadde nga omusambi waffe wa history. Sijagamba nti kuba n'abaliwo abaliwo nze ekintama kale ekyanyizaamuuko nga ndaba omupiira gwa Arsenal ekyanyizanga kutunda abasambi baffe nga nze mba ngamba lwaki omusambi babeera bamutunda bayagala abeerewo paka. Obeera omwagala abeere mu ttiimu ate ogenda owulira nti ate transfer ate bamutunda oga ate kati bamulazaawa nga ate gw'owulira gw'oyagala wamutimba dda buli wamu. So omusambi gwe nali nsinga okwagala nga maze n'osoma ku history nga ndabeeko ne ku byafaayo it was Henry Tyeri. Kitegeeza
omuntu yanolaba nga bye yakola ku ttiimu of course wena mumatirirawo nga ndi mumatirirawo wamutegeera bulungi nnyo teyali eno okusinziira ku bye yakola omusajja ye namwagala then nekinsikiriza ddala okwagala Arsenal n'abasambi abalala abazza bagoberegana naye nze ekisi ekinyiiza ekyanyiizanga kulaba nga abasambi babatunda ng'oba omwagala ate n'olaba nga bamutunze mu ttiimu endala ate ng'oyagala asigale ng'asambira mu kaliso that's my journey. Yeah, kati Arsenal eno match gye waakalaba sofa naye Arsenal nekkolera olunaku n'olya ng'oyagala kugwa ddalu match ezo ziringa mmekeera match nyingi naye nja kwogera ku eri recent nategedde nja kwogera ku eri recent ojja tuwa match nga ssatu tewali buzibu kati eri recent Arsenal versus Madrid eyo match bulamu bw'oba omanya eyo match yabadde etta omuntu match yabadde ezza omuntu engulu yazuukuza n'abaafa kyonyinza okugamba lwaki oyogerawo nti yazuukuza n'abaafa ki ekyamanyi ekyagifuula ey'enjawulo gwe gy'oli ebigambo byaliko bingi ku eyo match nga biva ate byaliko bingi okuva mbayeekera n'abatatwagaliza birungi so kati match eyo sofa wagyetegekera otya era wagirabirawa match eyo nagyetegekera bulungi nnyo era nali nzijanga nga mpaga abandaba let's always waga naye for me in my team I trust in my team yeah so kati nempaga nga nkimanyi we can make it so omupiira gwo nagulabirawo Happy Boys Kawempe we nagulabira the first leg ne second leg zonna we nazirabira nga okubira enduulu raisi yate afrikiki n'obuuka nabuuka nali nsobola n'okola byesisakolangako naye nenkuma empisi ngaki byali bingi otera tegeza essanyu lisobola okukozesa ensobi kyemmanyi abamu wabalabako wemba sirimbe abamu wabalabako actually kati maki kyawe endala maki endala eyansanyusa naye tisiyawala nnyo yali ya Man City lwe twagikwata golo 5 ekyansanyusa kweyo match this season we twali tutandika Premier League twagenda netusamba omupiira ne Man City twali tukubya Man City golo 2-1 obudde ne buggwayo obudde bwaggwayo actually n'eddakiika ze bayongeddemu neziyita namu naye ne batulaga nsebo bateebye eggoolo nga n'eddakiika zaweddemu ekintu ekyo kyanyiiza nali manyi ngimaze nga twakubye dda celebre nga DJ we nali ndabira omupiira nga n'obuyimba babutaddemu dda obwa wiini yaffe tugenda owulira mbu ate nga nali situnudde nayo baba bagatta totunudde eyo match yo yannuma yakuluma nnyo naye kati ekyansanyusa yeno kwe kumwesasuza second leg twamukuba kizadde kozi mwamukuba golo twamukuba golo 5 naye yakumakinga okubeera high match endala esaa kwerabira era eri recent ya Manchester United this season era we yali etandika Manchester beewera kufiirawo nga balooza bagenda kutta omuntu ne tubakuba 2-0 nga sizoni yakatandika nga teri kwekwasa mbu ate tubale tusambe mwabakuba amakoona ate mbuki twabakuba 2-0 nga tebakutteeyo naye kati kanvuze tewali match enyumiranga nga tukubya aba United eyo match yeekuyisiza ddala bulungi n'emipiira kankubuuza osinga girabirawo empiira nsinga girabira waka lwakuba waka tetulina TV ffe naye ng'ogyaya ku ssimu biki ngirabira ku ssimu
eddala kuba emipiira egimu gibeera gya kiro kati ng'omupiira gw'essaawa 4 ogusuubira okugwa ku ssaawa 6 obalabalamu otambula otuuka ewaka ate ndi mwana wa buwala kati emipiira egisinga ngirabira ku ssimu lwakuba nti ku ssimu bisumbuwamu apu zetukozesa ziba slow si network ebeera slow eddakiika kale emabega bano baba bakubye eddenduulu nga gwe tonakuba okuba luvannyuma okuba eddakiika 2 emabega nga bano basanyuse dda eddakiika nga zizo just a challenge gyenfunamu naye ng'emipiira gyo ngirabira ku ssimu olumu nsobola osalawo obutagiraba kula internet osobola oba nga tolina ssente za data oba nga tolina data nosalawo olabe notification because wawo apps ezimu nga zikuwa notification nga just olaba bulabi goal nga tolabye omupiira live n'ogulaba. Okay, but do you work? Yes, I do work. Kitegeeza tugenda okujja ati nga ne data wayiyeeko dda otulabise. Mba nina obalabisa. Actually abantu bo babeerawo tebamanyi oba olina data oba toyina. Bo abalinze kimu. Abamu bajja ne mu inbox ne bagamba lake jangu manyi bamukuteemu. Lake jangu oteekeyo. Lake jangu manyi bamulimu 2 jangu. Tamanyi oba toyina data oba kooli oba toliiko yayagala update. Yayagala omuyuwireyo content. Kati ekintu ky'okutandika okubanga content wo wasene era nosawuno gandi kamuzanyire ku TikTok kambere nga mpanikayo bwenti ne bwenti njekerera ku TikTok okitandika ddi idea evaawo? Actually idea yava ku sister wange still. Sister wange yali ateekayo bu video nga Arsenal ewangudde. Sibanga ddene nnyo emabega. So nga Arsenal ewangudde n'ateekayo bu video naye nga tali so active. Kati nga nanga ngamba nawe teekayo. Nange neneekwatayo nenteekayo naye ate nga nze nendaba nga ate nze nsobola kikola better than her. Nenkikola ate nemusukkako nenkisusaamu. Nze nenkikola nekibeera I won't say that it was perfect. Naye nenkikola okusingako ku ye. Ate kati nze we natandika okubeera nga nkikola ate nendaba nga ngambe audience weeri nga ndaba webiba nga byebyo byakuyeekeramu byakusudia tiimu yo biki kwegamba nga wakaatambula. So that's how I started. So wakyanka mwaka ki ekyo? Sijja kugamba nti myaka mingi, not more than 3 years. Tegeza TikTok togiruddeeko nnyo? Not really. Kati nekirala kyenjagala omanya like nti video ki gye wasinga okukola nekuwa energy nogaa kankontinuwinge? Video nempa energy. Actually sijja kujjayo nti video emu ne video zonna ze nakola nga I show my love to my team. Video zonna zatambulanga lwakuba nti mu kusooka account weba yakatandika on TikTok era ebeera ntono ngambe views likes ziba ntono paka gegende ekula mpola ne nalaba nga wenkola that kind of content atambula bulungi ate nekimpa n'amanyi obeera nga nnoonya sound biki ye by the way tugende ku kya sound zezo bannayo ozijja bwe ozisengeko otya kubanga video zo zonna zendaba zituukira ddala ku wankyogere ntya nti olina engeri gy'okolamu sound ezo nga zijja ne mu result zijja ne mu mbeera eriwo mwaka akaseera. Actually buli omu akimbuza nangamba naye lwekyo gwe sound ozijjawa nangamba leero katuddemu bibeera mu comment section naye just neewa nnyo obudde siraba nnyo TikTok sibeerako nnyo nga scrollinga nendaba naye nfunayo obudde once in a while like a day in a week scrollinga nenoonya ku sound ebe trendinga kati wenjiwuliriza obwongo buddukirawo nengamba kati eno nsobola gikolamu ki kiringa kankugereze kati nga sound olinaga bangobedde totally mu association obwongo buddukirawo nogaa kati awo ejja kukola nga wa nogamba
kati kangeze nga tuli eliminated oba any league nga tuli eliminated noga kati ejja kukola oba nogamba nti kati kino oba waliwo maniyu gwe bagize bagikubyemukko nendaba sound actually njiwuliriza nendaba kyegenda okukola gwegenda okukuba oba esudi yaffe oba ekuba oli eyeekera so ne TikTok ina feature eya favoritinga sound gy'oba oyagala n'ogikozesa afterwards so I do favorite a lot so nenzitereka eyo when I get time I shoot a lot of videos nenziteka mu draft. Kati tugere ku gundi ku comment section yenu. Comment section yenu ogisanze otya so far? Actually comment section nze ngambe sijagamba nti nesiime ne kiri somehow kuba ntunako mu comment section ez'abantu abalala nga babavuma ate nze kale wadde bagamba social media si yabanafu naye nze ndi munafu kale sijja kyogera wano kuba bayinza okugikozesa nga advantage naye nze ndi munafu ate kuba ntunuulira engeri gye bavumamu abantu ntunopostinga ekintu nga tolina govumye naye n'osanga ebivumo nga bijjudde naye nze comment section yange simbi nnyo okutwaliza wamu kituufu abavuma babeerayo kuba nze engeri gye njekeramu maanyi tewasobola bba nga tewali banyiiga otera ofuna obudde zonna n'ozisoma naye era ezibamu negative ziba ntono era omuntu aba alaba ng'omukutte ewaluma ng'akagato kamutuuse nawulira obusungu naye si buli omu nti no oba abakitwala personal oye just abakitutte personal nakuvuma naye nga bino just kunyumirwamu nakulabisaamu just comment kyembi gyojjukira gye wali osomere oli awo gakyana kino kigi actually comment ezisinga okumpisa obubi it's about body shaming nga ze wondaba ze ndi kapotable girl and I like portable girls ndi portable girl small slim oba slender so ezisinga okunchallenging comments body shaming omuntu asobola okujja n'akugamba kino era oli kino era ofaananawo oti era wakulawo oti ng'ate akulabidde mu video but yet most of my videos nkola nga ziri halfway naye oli n'alaga nga azifa akumanyi nnyo naye ate waliwo ababa boogera ebituufu naye ate kiba tekyetaagisa olwo tukyali ne Rachel Lake omuwagizi wa Arsenal kakati Rachel like bazadde bo tudde kusali abazadde bo bakimanyi nti eno content omukolera bamulaba I stay with my mom. She's a single mother. I'm naye and she's so proud of me. Really? Era mbeera nawo ngakola supporting. She's so supporting. Abeera nawo ngakola content. Abeera wali gwe n'oteekawo kamera ye n'osukuma. Era abakimanyi Rachel wakwatira tetuyitawo. Oyinza okuba omuntu awo. Asikuba. Naye just baba just they support me. My mom. N'olumu wemba nina kye neetaaze nga I want to shoot, she can help out. Kati olina olunaku lwe wali okedde ku makya n'ogaana pulira content ono mukooye. Actually sikowangako content naye waliwo abagezaako munkoyesa. Nga baani? Omanyi kati ndi kitonde kikyala abasajja batukwana ate ddala ku social media ddala ng'oli mu butaala. So gamba abasumbuyi abo oli anga bakutamizza naye sijja gamba nti wali abasumbuyi oba naki naye kale nkagamba abatukwana oba abankwana omuntu asobola okujja n'agamba you know what Rachel I like you what and then you give yourself a chance naye omuntu amala okujja mu bulamu bwo akusanze olina obulamu bw'olivinga right now nagamba nze Rachel saagala byokola nze era
ekyo kyokola nze sikyagala nze bannange nze era nze mba njagala omukazi wange ng'ali private mba njagala my girlfriend ng'ali wati ate nga gyakusange atayagala kujjayo ng'ayagala kunzijjayo n'olyanga mu butuufu ekyo kikubamuko tetujja kukola kati okitegeeza omuntu yenna buno obudde like if he is willing to date you nga alimu olukulemesa content w'olukujja kwasa oyina sooka ogume mpaka wennaako okola content wange kubanga era akasajja kalejja kukoowa nja koowa baire buli kintu kiba kya kiseera time ejjatuuka nga mpulira sikyayagala bikola. But do you have a boyfriend right now? Yeah. No, I don't. Really? No, I don't. Anyways, and single of a boyfriend, let's say you have a boyfriend. Sorry? Let's say you have a boyfriend. Nga awagira timu ndaloba mane yo kale kampe example ya mane nakugamba Rachel no manye kiriwo nkwagala nnyo era ngali rodo okubeera nawe era okukola buli byonna byonna nagamba at least salodde mu mane yo Arsenal gireke salodde mu mane yo actually tewali timu gyensobola kuddamu saawa zino currently tewali nze njogeredde mu mbeera eri ng'omulina everything is going on well tewali muntu saawa zino asobola kunzija ku timu yange tewali not even my family not even my parents. Really? Timu eri ku mutima tetugyetima nti ogenda kwetukubako ekipande yeah kuba kati nze nsobola n'olya akasente ko nenkugamba nkyusa naye ate sobola kyogera munnange we bati mu bantu nti nkyusa timu yange eri ku mutima ataata so tewali ng'ombuzabuzanga tongisobola kunjiya tosobola omusajja gweta topido omumanyi? Yeah, he's my friend. He's your friend. Ayogerawo kyawo bata ku nsonga za kujuga yo wa side eri naye oli wa side nomujja muti okukwatagana okuba bajjali. We are not so much friends. Tetulinyo bamikwano as such. Ne we talk. Nga unayogera ne your fellow content creator. Yeah. Ate era nga mwena muli mu section emu ya sports. So tewali kyamaanyi kino oba ki naye era okwejerega tekubula buli omu era abawagira ttiimu ye era buli omu abimbisa ye okuwakana tekuggwawo masekati ga bantu nga muwagira ttiimu ez'enjawulo. So kakati n'ekirala singa opportunity ejja ne bagamba kati Rachel nga bw'oli nti owagira Arsenal era content gokola wa Arsenal era mutima gwonna gwa Arsenal nagamba omuntu najja naga Rachel manye ekiriwo bintu byo binyumira naye nkuwadde opportunity kikyemba kukolera naye nga kikwatagana ku Arsenal kuntwala ku Emirates kuba tuwa ya Emirates. I think waliwo wano omuntu like wakitiibwa mwita Honorable Mohamed Nsereko atawagira Arsenal. Message eno kimanyi ebe mutuuseeko asayise tiketi omwana agenda akole ki musambi kyo Arsenal kale gwe weesunga okumiitinga singa opportunity ebezize Declan Rice mwagala nnyo ye musambi gwe singa okwagala mu Arsenal right now ate Bukayo mwagala because he's the best, he's a sub boy abikola byonna mwagala as a player naye gwe osinga okwagala gwe nze my personal player gwe nsinga okwagala Declan Rice ate nekyalinya erinyumira nti batuyita bakacere but we are proud kacere we are proud soko kaddemu ako babayita bakacere batuyita bakacere but we are proud kacere ate tuli kacere akaba smart ate ye Declan Rice shot 41 mwagala nnyo. So like can you name the first 11 starting 11 of Arsenal? Yes, I can. You're a true support. Why not? Soko jituwe. Ngala ina njibawe. Jibawe. Bakakasente bituufu. Togwamu bigwe. Mbakuwe 11. Yeah. Bukayo Saka. Martinelli.
Gabriel Magalhaes, Saliba, Timber, Trossard, Kai Havertz, Raya, Thomas Partey, Declan Rice, and Odegaard. Yeah, Odegaard. Mogede. That is the captain. Jorginho. Katugenze ne Katebe. Neto. Tomiyasu. Yona yagala ntuke. Jacob. Enough. Kituufu oli muwagizi wa Arsenal bya ddala. That's it. Yeah. Anyways, kikopo kicho oyagala like choyagala olaba kwa Arsenal ng'etwala. Champions League tuntwala this season. Hey. Yeah. Ani yakugonfirming. No, there is no. What else do you need? Choga PSG tesobola kujja mu Arsenal. Tesobola. PSG America fee. And the recent matches twambukuba PSG. But twakuba PSG oli. Gwalinda. PSG. Never document mu kapiira bwe kimu kisoboka. Bwe kimu kisoboka. Actually, so why are you saying that kisoboka? I know. Actually buli kimu kisoboka kubanga Arsenal olumu eyiwa. Match yasinze okudisappointing. Disappointing. Actually matches esinga okundisappointing. Yes, ekyasinze emu. Yali twali this Premier League this season. Try to go to Liverpool wakati yali ku table leadings. Ne we twali nga era yatwala na gatteko. Ompachi. Sibade kyetaagisa. Abasono tetwaga awulira amazima we bagamba. Oba atwale naffe tuli eno Champions League gwe tugoba. So nga tanabaweza zo points zonna sijjukira oba yali ku point meka nga naffe tuli ku meka. Ne twali tukyasobola omukwata. Kale omanyi ffe tulina essuubi. Ffe tulina essuubi lyaffe. Kuba kati n'essaawa zino Premier League tukyamuliko. Kubanga emipiira teginnaggwayo. Yeah. So twali tukyalina essuubi naye wawo omupiira gwa Aston Villa gwe twasamba. Ogwatuddiriza ddala emabega. Omupiira gwa Aston Villa gwakuluma nnyo. Ate nekya Aston Villa nayo n'engikyawa. Tojagala. Buli wetusanga etuyisa bubi ebiseera ebisinga. Nti era buli ttiimu erina amufuukira ekizibu. Ate nga sigamba nti wakabinde ku tebo waali si w'amaanyi. Naye bulwazanga Arsenal amulemesa. Aba ateekawo kiremya. Kale butimu obuli eyo like nga mu Premier League ku tebo. Bulemesa nnyo basusumbuwa. Naye ate batuuka ku babi bannaabwe ne babasumbuwa. Ate batuuka ku ffe abanene the big ones. Ne batusumbuwa kati omupiira gwa Aston Villa gwan disappointing kubanga nayo nagiraba nga yali win naye nejja byaggwera neggwanga draw. Nje wali olunaku olukya nga tuyambadde ku mujozi gwa Arsenal. Actually newonkubidde onkubidde this morning naye jaze zange ezisinga zonna zibadde empisi. Eno gyolaba yennyini nebadde ebulamuko katini. Ogaye ensobi sigikola. Ensobi sigikola. Totambula nga Arsenal tali ku kido. Sisobola. Kuba actually nze ebiseera ebisinga nyambala jaze ate kati sawa zino tulina na zambala mpaka kuwulira bubi oba tulina na zambala mpaka Champions League wetumutwala simanyi. Naye nga kale nze ebiseera ebisinga wemba ntambudde ng'ebintu biri connected to what I do on my account sports Arsenal. I don't leave my jersey behind. Okay. Tambula naye buli wenzira atakyagala yamanyi. So do you have any other team you support apart from Arsenal? Yes, I do. How many are they? I support Barcelona. Njagala lwakuba nti bijazibwala mukaawo nga twala Champions League
we might face Barcelona. Yeah. Kati Arsenal bwe yesanga ne Barcelona ku final. Arsenal. Abo toyagala mmanya. Mbasagala mmanya. Muzambi kikusinga okwagala mu Barcelona. Barcelona is a what? A side chick. Oh. Ono yennyinimu. Kulaba. Atula mudda. Tekisinga okwagaza Barcelona. Barcelona. Like ng'ovudde ku bya Arsenal. Noga nti kati ino team at least. Bemba ngenzeko side eri gye mpagira. Wemba ngenzeko side eri gye mpagira. Kubanga Barcelona kale nze ngaze wenjitunuulira wenjiraba egwako mu ttuluba lya Arsenal. Like reflecting Arsenal. Yeah. Ekifaananyi kya reflecting ensamba. Yeah. Obwana obwo. Ebintu ebisinga byonna reflectingamuko Arsenal. Ekitali ku teams endala ate nze nenkyawanyo Madrid. Sijagala Madrid njabira mu kifaananyi kya Man City. Sijirabira mu kifaananyi kya Man U, wabula njabira mu kifaananyi kya Man City. Baina ebibeera bamanyi ba super power. Babeera arrogant. Bonna ebintu byabwe bibeeraawo. Ebintu byabwe byonna by'amaanyi oba ki simanyi kale. Ebintu byabwe bifaanamuko ku ttiimu ezo. Beerabanga ba superior. Ate nze ebyo sibyagala. Kale okuva watandika olaba Arsenal. N'abatendesi simanyi babaddewo ko abawera. Mutendesi akyasinza obikkolera ku Arsenal. Mikel Arteta kuba alina gy'atwala Arsenal Wenger yalwawo. Ate Unai Emery. Sorry? Unai Emery teyakkolera. Nze Mikel Arteta gwe ntunuulidde nnyo. Arsenal Wenger yalwawo. Nayagala ofuula Arsenal oba yali agifudde yiye. Simanyi. Naye kasita naye yakolako bye yakola. Naye Mikel Arteta alina gy'atutwala ze mwagala nnyo. Actually sirina mayinja gemukuba. Kati bwetunuulira eno laavu gy'olina ku Arsenal. Togenawo mu makyanga olinamu akasente n'olya ng'oyagala gisiba. Nga nsiba? Mu kapapula. Actually, I don't bet. Ngamba togenawo n'ofunako idea n'ogamba waayi. Omanya Arsenal leero ngwewulira. Ne wemba nina predictions zange. Otera okukolawo predictions bwo? Yeah, mbeera nazo. Togenaako tempted n'abankubira nga bangamba Rachel tuwe akapapula. Ekitagaza ogaba prediction. Sigaba. Sigaba sobola kulagira betting company kuba nina ze nkolera betting company naye nze ngaza omuntu nedda nze ndi munaddiini. Neddiini tebigaana. Eddiini tebigaana naye kale nze ng'omuntu omutima tegwasiima kapapula. Kasi tegwasiima tegunnasiima. Kuba gukyasobola osiima. Gukyasobola kuba era eriisa eri mu kigere ekimu kale kyagala kgendayoko naye. Kati sabe tolinnyayo. Anyway, ku kya teams endala ze mpagira. Supporting apart from Arsenal, Barcelona, I support Uganda Cranes. Oh. Yeah, Uganda Cranes. Musambe kigosinga okwagala mu Uganda Cranes. Alan Okello, star boy. Yeah, that one. Then he's my favorite also. Eyo nga nzivuddeko Uganda Cranes, I support Vipers. Oh. Yeah, I love Vipers. Achiyagala nnyo ezikuba. Lwaki njagala nnyo ezikuba? Eriwa ekuba n'eriwa. Arsenal ekuba. Uganda Cranes ekuba. Vipers nayo ekuba. Uganda Cranes is our national team. Then Arsenal ekuba actually on my side is the best. Do you always watch Vipers matches? Yeah, I always go. Hey. Yeah. I always go. Neza Uganda I go when I have money. But I try to Hey. When I have money, I always go. No, kati Vipers ate yogitandika tejjogira. Vipers siwala nnyo banga sideni nnyo. Actually, kyakusikiriza. Ekyansikiriza okwagala Vipers, there is a friend of mine. Yali agiwagira. Naye nze kati nange nga mbeera notified ku bimu Uganda Premier League. Nga ndaba table ebigenze maaso abasambi biki nga ne updates nzifuna on TikTok what. Then kati ye nga agenda n'alaba. Then there is a day lwe yaŋŋamba ka stretch of mine
yantugende olabe ku Vipers yange nze gye mpayi lwe nagenda Vipers ne bagikuba nagamba Rachel ina ebisiraani era goroze lwe batukuba wamanyi nagamba era goroze muyina ebisiraani gwe oyagala tulemesa kikopo era oyagala lemesa nagamba kati nze kyogamba nsagenda ofiiriza abantu bonna nze muntu omu zalina ekisiraani then nesoka nensala mu kaliro saddamu genda laba mupiira gwa Vipers then lwalina kuno sina gwe nagamba nenga kangendeze kanga sina gwe ngambye sigenda kola video ne kuba waliwo nola nakola video ya Vipers ne bagikuba then era nangamba olaba Rachel wakoze video Vipers ne bagikuba era kugamba buli gwogezaako video ya Vipers ngangezako laga support ya Vipers wogiraze ng'otayiminga bubi nga kale nga nsanga eyo bad luck kati lwalirumu nengamba kangende nga sina gwe ngambye nga sikutte video nenzamba nengenda samba na mujozi nengenda nentuula kolo netukuba yali esamba tiimu ki actually kolo yali esamba Express netukuba nemukuba nowulira essanyu nogaana era waddayo nogamba kyalisamba Express yali esamba Lugazi netukuba kolo nasanyuka nengamba kati neyangamba owekisiraani kati olwamala olwo nera nezirayo naye negugga maliri nangamba era lwakuba gwe Rachel ze anna nga wali wewali ogenda naye that's why I don't support Vipers on social media just supporting and not that much omanyi bannayuganda goba bali batya kati babeera beekwasa obusongasonga era Rachel oli wasano kuba naliriko ne ku kisaawe one time ngeeza olaba Vipers then ne wabawo gaye yajja nantunula mu maaso nayimira mu maaso gange yali ayitawo first half ng'ewedde yangamba gwe Rachel naggamba oba yangambira mu comment section gwe Rachel naggamba tosobola wagira Arsenal na Vipers tosobola tebikwatagana oba yali wammanyi bane nalekana abantu bonna ne bantunuulira nempera nga nswadde omuyaya yakulaba naku identify alaga kati Rachel kapitoko mwatu Arsenal nagamba tosobola wagira Arsenal na Vipers tebikwatagana Rabe nangamba kwata nkugulidde n'ekiberenge n'enjuisi tolowooza nti ndi wa mutima mubi kati n'ekirala kati waliwo like matches ezitera otegekebwa eza major ez'aba tiktokers are you part of them? Yeah. Eyasooka wawo eyasooka oba eyasooka this obudde bwennyini kale ngambe buno obudde kiseera sikyamabega nnyo waliwo match gye baategekaawo yaba tiktokers versus trips nagirimu because betting company gyenkolera yali sponsor weyo game but I didn't attend olwa ebintu ebimu ebyantukako ebyali bitebeereka but do they always like contact you nga matches gyeziri? Not really. That means totally part of them but you are part of them because bakama abo sometimes bakibaamu kijja kitya kochi Timo Sports aba atya nga takunoonyangako ndowooza anoonya abasajja naye naawe era osobola okuba because wakawaale you can be actually assistant we anti ndowooza kocha aba anoonya basambi tanoonya bafaani bafaani mujja mwekka bafaani tewetaaga invitation oba ozze oba tuzze gwamanyi kati diri kyeyasooka gye wasooka okufuna as in like those sponsors and what like betting companies ezo zenjogerako
I work with Betika Uganda. Betika dirwe ya jet. Actually, yajja cause nagenda ku radio station emu by inviting a Radio 4. Nagendayo nga bampise. There was a game ne bampise just mbere mu studio. Nga game egenda maaso then after analysis. Yeah. Then olunaku presenter is my friend right now. N'alaba account yange kubeera n'okumpita yasooka alaba account yange kati n'alaba nga nsobola okola advertisement y'eyo company betting company na contacting other manager ne bankubira essimu ne boogera nange ne tukkiriziganya on what to do. That's how I started. Kitegeeza presenter yakuyungawo. Yeah. Sajja gye bali abaagaliza. He connected me. Bambi. No, you can't do your work now so far. No, not really. He connected me because by the way, he's a manager. Toyina manager. How it comes. Yes, But are you ready to work with manager? Yeah. If God wishes. Yeah. Okay. So which other deal? Other deal? Deal is not that I sign contracts wachi. Naye zibeerawo endorsements zibeerawo ntono. Bucapacapamu obuntu buvaawo. Wachuba just nga omumanyi. Okay. Kakati ekyo. Mu mbeera n'ey'okuwagira Arsenal n'okukola content wa Arsenal. Biruubirirwa ki gwe byagala otuukako gwe nga gwe omuwagizi waayo? Nze nga nze omuwagizi. I want to achieve a lot. So supporting Arsenal. Njagala ndabeko nga nva from one step to another because of supporting Arsenal. Njagala oba ngambe batya. I want to be recognized in some sectors. Through Arsenal? Yeah, through Arsenal. Not only Arsenal, through sports. Kuba kati nga wali ombuuziza nga tebakuyise, you're not part of them because they didn't recognize me. Yeah. Tebandabawo. Yeah. So wawona ebintu ebimu byolaba n'ogamba anyway bandibadde oba bakulabawo naye ne batakulabawo. Ate ng'ekintu wandikyagadde okibaamu ate ng'ojja kukola na mutima gumu. Ye ng'ate ojja kukola na mutima gumu ng'ate olaba osobola. But never recognizing. Okay. Yeah. It's not all about supporting Arsenal only, but all sports. Okay. Yeah, because wotuuka ate era ku ngeri gye supporting am Uganda Cranes, I do support. Yeah. Because just the way that will never blood. But I support a lot. So, if an opportunity comes in bagala kuwa oba let's say TV or radio station nga kukola kuweereza sports, can you? Of course I can. Why not? I can. Oba opportunity kale opportunity ndala bwejjanga yakuddayo okusoma ku mawulire. Kuddayo okusoma ku mawulire. It depends. Are you open for it? It depends. Lwaki ogamba it depends? You don't want that opportunity? Opportunity njagala, but it depends. Olina okubanga oli ku sure. Not really. Ng'okimanyi olugavaamu otandikirawo okukola. Si ekyo. Wabula nze ogamba nti nzeeyo nsome journalism. What? Nina ebintu ebimu bye mba nina osooka oconsidering. Yeah. Ate era nga just biri mu bulamu obwange. Naye nga opportunity weba weeri era nsooka tunuulira biri n'ensooka ngifeesinga. Oh. Yeah. So sports ye kwegamba kitali nti oba Arsenal yokka you can give like analysis nga wa sports ye? Yes, I can. Oh. Yeah. Kati kubanga mbeera active. I'm always updated on most of the things. Yeah. So ekyo ekitegeeza bw'obeera eyo todda okunoonyereza Arsenal yokka n'ebyo byonna tetusamba buli lunaku. Kubanga Arsenal nsobola binoonyerezaako ebyayo ne biggwayo. Eggulire eppya lifuluma era ne liggwako era olitegeera mu ssaawa emu ne liggwako. Byonna no binoonyereza ne biggwako kati oba olina tutunulako n'ewalala tokoma wano.
Kati nkolagana ereeta ne ba tiktokers abalala. Like mikwano gyo? No, they're not my friends. Sijja kugamba nti nayo tiktoker gwe manyi that is a big tiktoker and is my Gakyaliyo. friend. Tolinawe yadde? It's not that, but I don't normally engage with them. Tera babeeramu nnyo. Oba mbozika aba sports. Aba sports we connect. Some of them. Kati nga Timo tubeera naye. Topido abo njogera nabo sibalinaako obuzibu. N'abalala bangi. Emma Pro. Manj, Jocelyn. But they are good friends. Yeah, they are good. Actually, we have a group. Bajita Ugandan Sports Content Creators. Yeah. Segeza mwina bulijjo we mukuŋŋaanira. Yeah. Hey, ani yaleeta idea? Actually, it's called Uganda Sports Content Creators. Yeah, bonna abakola sports on TikTok. So basanga yabasinga. Si bonna, but abasinga. And those on top. So kiri nti mwakuŋŋaana bakuba nti mukola content oba waliwo goals mugobako? Tulina goals. Yeah. That's kirungi. Okay. Before nga tetunnaba ku living set. Bw'oba ki bw'oweerezaayo abammanyiyo? Tombuuza ku challenge z'enfeesi. By the way. Sorry. Challenges ki ezo z'osinga okufeesinga mu content wo oba mu byokola ebyo? Actually, challenges z'enfeesinga ogamba it's like right now account yange egenda ekula on TikTok. The following eyongera watu. Bw'oli mu following nga y'abantu bameka? Mitwalo 29. 29. Mwenkuminya. Following ennungi. Yeah, gena mitwalo 3. Yeah. So challenges zenfesinga okubeera nga ndi TikTok akwasagala kyeyita ekyo. Sagala beera TikTok. Naye tosange bw'oli TikTok. Ndi TikTok. Nyoba just mere content creator. Of course ng'omukolera ku TikTok you have to be a TikTok. Kikuluma nnyo okuyita TikTok. Nze sikyagala kuba abantu bakirabira mu biti byanjawulo. TikTok. Kale TikTok bulumu wawe wekibeera nga kikuyamba oba ne kikuyisa oba ki. Neze saagala nnyo kikozesa nti ndi TikTok. Kuba abantu balina engeri gye bakirabamu. So challenges zensanga. Actually TikTok it affects my personal life somehow, somewhere. How? Nze sawa ndi mwana muwala. Bakutawaanya. Si akuntawaanya sinako buzibu kubanga abasajja era batonderwa kwana ne bakusanga era bakwana. Tewali gwe batakwana as long as oyambala skirt era wabeerayo nawe akwana abakwagala. Okunkwana so sikuinaako obuzibu bakwane bakayibanako. Then ekinchalenginga okubeera akale tufena fa abalina following kale nene okwo tulina ebizibu byaffe. Ebizibu ebyo nga bireeteddwa following. Like nze kati ebizibu byensanga bijjirawo mu relationship. I'm not that young. I'm old enough to be in a relationship. Yeah, I can understand. I'm above 18. So every sango obeera oyagala osetolingako in a relationship, you settle with someone. Naye abantu abasinga bwe tubeera ku social media bagamba abo bayaayi. Abawala b'oku TikTok bayaayi. Bagamba abawala b'oku TikTok bayaayi. Aba TikTok. So nga naawe obeerayo ng'oyagala obeere n'omuntu? Yeah, nga you're normal girl, but being a content creator, obeera tokyali normal girl. Bo we bakitwalanga naye ate nga gwe weeraba yo normal. Yagamba abawala abo bayaaye era so kati omuntu agenda okujja gy'oli ng'already ye tali serious. Actually, mpayinizeko ne relationship eziwera because of TikTok. Binuma nnyo. Really? Yeah.
gaya jabuzaawo ne mweyagalamu n'amaanyi agamba you know what Rachel zisijja kusobola nze baŋŋambye omuwala ng'asusa 50k following oyo aba takyali muwala on TikTok ningamba ate lwaki aba takyali muwala ozaba yajja ayagala muntu nze kati nkugambe ate kati ffe tusaasoma bwongo naye wawa omuntu ajja nga akulaga ali serious nagamba omuwala asusa 50k following oyo aba takyali muwala ningamba ate abe yakigwona bandiki nze nga ndaba ndi muwala nagamba yaba takyali muwala yaba akulabanga muyaaye nagamba kati omulaba oyo abeera alina 50k following ayogera n'ab'e South Africa ab'omu America ab'e South Sudan ab'omu London bonna ayogera nabo kubanga bonna kati bw'obanga oyogera nabo nabo oyogera nabo byalaavu anti mbu babakwana babakwana you know men are jealous not only men but omuntu obanga akwagala they tend to be jealous so oyo ye n'agenda tegeze embeera eyo yenoonya nnyo relationships zo that's why I told you I don't have a boyfriend that is the issue amusinga bagamba mwe temusoboka social media people temusoboka so that's bad so n'omulala najja n'atera ku mata n'agamba oh Rachel you're too good I'm too good how omulala najja n'agamba Rachel obuli ku social media buli omu akulaba nze mba njagala omuntu ng'ali private nga buli omu tamulaba biki abagala nga biri eri mu nkukutu so naffe we want to be loved ya ddala I get kuba naffe tulina omusaayi we are human beings and you want to like to enjoy your life naye just omuntu atuuka nagamba tajja kusobola g'oli serebu kyokka bannange Rachel awo ate natuuka nenkyawa TikTok bayire natukako time nenkyawa TikTok nenkyawa following nenkyawa buli omu nga buli ajja okugamba lake jangu okoleka content nga mpira ne content sikyayagala kukola ebyo byonona that side of relationship ate ngeri person kubanga obeera togenda beera ku TikTok all the time olina obeerako n'obulamu bwo obulamu obuli bwebbali bw'onyumirwamu you enjoy your life naye ate TikTok okola content n'ovaayo ate erina ku simu but obulamu obuli physical obubwo bwolina olivingamu so natuuka nembikyawa nempira nga sikyayagala so kati era kati omuntu kati nga alirwedde okukwagala alina kubanga ebyo byonna tabitunuddeemu actually nze nali njagala nze oba mba njagala nga tomanyi nako nga tolina nakyomanyi kinkwatako kuba ensaawa yonna weefuula musawa yonna weefuula ogamba Rachel kati ate oweziza $5,000 omuntu abuseeko kati kati watuutabuse butabusi sikyakusobola by the way let me ask you which tribe are you? I'm a Muganda. Really? I am. Muganda ngago. Ewa na show maponi. Oli Muganda. Ndi Mnyarwanda. Amanya go gwani amato. Amanya gange ze Rachel. Ndiri kale tulireke nchimaine. Onyando madogera. Sirumanyi. I was born in Central. Oh, akulire. Hey, bandi. Yeah. So, like kale bubaka kibowerezayo abantu boba nga tunajja okujja ku baside eri oba boina oweereza bamanyi boina obaweereza obubaka abamanyi bo baagala tebaagala like yo what your followers bafaani bo n'abantu abakwagala nga ggwe nga si bya content abanjagala nganze actually abasinga banjagala lwakasaati kano kenyambadde naye sibalinaako obuzibu nange mbaagala oba abanjagala olwakasaati n'abanjagala nze ng'omuntu nabo beebale abanjagala lwakasaati mwebale abanjagala ng'omuntu mwebale nange mbaagala nnyo and I'll continue supporting Arsenal, not only Arsenal naye ne tiimu endala zonna zempagira and
I'll continue enjoying sports. Kubanga nkyagala kindi ku mutima. I don't do it for fun. Naye osobola okukasambamu. Akapiira nga sina maanyi. Nagezaako naye nga ndi munafu. Ndiyo tezimumanyi okusambamu just. Okusambamu? Okusambamu nsobola osambamu. Takikweri. Juzi naade nakafuna ne injury. Like seriously. Yakuyita tusambemu. Tujja kusambamu. Erebwa kibowerezayo abamaniyo abayeekera number 1. Abayeekera bakubya akapiira bona bali eyo basambira waggulu. Ate nga Maguire yaba. Bamponye buwonyi lwakuba nti nabadde ngezera. Bape beetegekedde. Nadi ngezera omupiira gwa Vipers, that's why kabadde nabudde. Nangezo otuuka nga olidde omupiira gwawe gwatambudde dda nga te saabakoledde waaka. Naye nga bakubya akapiira naye era tebajaguza nnyo. Balina ovaako. Basamba Athletic Club. Tebalina gye balaga. Don't see any future. Europa tebalina gye bamutwala nabo. Nze mbakakasa. Naye actually abamanyi mbaagala. Sijagamba nti mbakyawa nnyo okutuuka. Mbaagala. Sibalinaako obuzibu. Ttiimu nga yo sigirinaako obuzibu. N'abaguzi ku ground kye batukola bali tebazikiza. Ne babeera mu mbeera ki. Bane bali tebazikiza. Batunuulira se. Nedda era webanga ebyawe byagaana at least balumba ffe ne bayogera ku. By the way, kimbadde neerabidde. Last time nalabako nga oli ku BBS. Chance yajja etya? Opportunity yajja etya? Actually, they called me. There is a guy yankubirako akolera ku BBS. He's my friend right now. Yankubira na it was the day before Women's Day. Olunaku waali walina kubeera nga abakazi be bakola. Abakyala be bakola on BBS. Then around Women's Day nga be balina okukola programs ezisinga on TV. So kati nampita nangamba ino wadlake oba osobola nyamba. Nze actually yazinsulako nabusuuzi that very day nze naye nezuukidde nga ni mu vibes zange endala nnyo. Nakinsulako nensuka nenebuzabuza ne mugamba I get connected. Okay, olina akatale ke kale ekyo nga tunatera omumaliriza? Sikalina. Tokalina? Kalowooze. Akatale ke kale ke nninza okugamba bafani bange mwebale kunjagala on TikTok. Thank you for following, thank you for liking. Buli kimu nabateeka video zange ku status. I love you so much. Abaana bazipostinga bya ddala. Waliwo be baŋŋamba baziteekayo naye nga sikkiriza nti ddala baziteekayo. Oyagala sooka labako. Nange nno nziteekayo. Yeah. Alright, adde batwala ku Brown Skin Events YouTube channel tubadde ne Rachel Lake omuwagizi wa Arsenal akola content wa Arsenal. Abadde atuwa emboozi ye nabatya ekintu kye bwakitambuzaamu naye nga abawagizi ba Arsenal baliyo mbatumiddeko nnyo before nga temunnasamba semi-finals. Tusabe bitambule nga bwe mwabibala musitule ku kikopo kuba obusajja bugikozesa ng'ennyondo. Bugikozesa nga advantage obba kububatta. Banatera okubamu akayimba. Banatera okubamu akayimba. Kuba buli lunaku kye batujjukiza Champions League temuyina. Katugenda mufuna. Alright, mbagala nnyo mwebale ku subscribinga, mwebale kutulaba, mwebale kutwongera amaanyi. Mbatumiddeko nnyo mwenna abalisa data kammwe ne mugamba nti waike tugende tulabe ku shows za Ashimwe Msine Brown Skin Events. Naye nga mbagala nnyo, Mukama Katonda abankumire. Sign out.